Ebbago lino erya minimum wage bill 2015 lyawumibwamu omutombaka w'abakozi alinayitwe Lwakajalo ku bitendera mu palamenti ey'omwenda yategeeza nga wagenda okuteekawo emitimu egy'enjawulo ku buli mulimu ogukolebwa mu Uganda nga guno gwakusalibwa akakiiko akalondebwa mu minisitule kikula ky'abantu era nga bakusinziira ku mbeera y'ebyenfuna nga bwetambula mu ggwanga. Libadde luluddewo mu palamenti wano okuva 2015 naye eggulo twasazeewo ne tuliisa twagambye balina okuteekawo ensaako y'abakozi okusinziira mu bitongole bye mulimu. Lwakajala agambye nti wadde etteeka libadde liruddewo lirina ebibonerezo omukozesa by'alina okufuna singa alimirwa okuligoberera okuli okusibwa emyaka 3 n'okusasula obukadde 10 mu mpeke. Oba ng'oli mukozesa nga tosasudde mukozi wo ekibonerezo kya miliyoni 10 bw'oba totuukiriza by'osaanidde okukola oba okusiba emyaka 3 oba okukola byombi. Minisita omubeezi b'ebyemize Joyce Bakabulindi era nga n'omubaka w'abakozi mu palamenti annyonnyola nti akakiiko kano kanaakola nkunoonyereza balyoke bateeka omulamwa ku buli mulimu na ssente mmeka ezirina okusasulwa. Embeera eyinza okuba nga ekyuse obanga ddoola yeeyongedde oba ebyenfuna ng'ebyeyongedde ne baga nti okusinziira ku mbeera nga bw'eri mu ekonomi yaffe ndowooza sekita eno kati bagyongereko etandikire ku ssente bweziti. Abanabeera akakiiko kano bakuvanga mu mitongole okuli ebyensimbi abakozesa n'emitongole ey'abakozi. Ebbago lino lindirira omukulembeze w'eggwanga okulisaako emikono lifuuke etteeka eriggivu. Lyaniziddwa ababaka bangi nga bagamba nti wabadde obutali bwenkanya ku bakozesebwa nga abakozesa b'omusaala okusinziira ku kusima kwabwe nga kino kyakuvaawo. Waliwo okubaawo omusaala ogutandikirwako tibagambye nti gwe gwenkomeredde naye ogutandikibwako waakiri ku mirimu gino. Naffe abantu ffennyini twekemba abakozesa abantu omanyi nti omusaala gwempa omunnanga asobola okugulamu essaati asobola okuweererako omwana we. Naye ng'abakozi bano baweebwa ssente okusinziira omuntu oba olusu lw'oba omulabikidde lw'oba omufaananidde engeri gy'okozeemu emirimu abalala nga babasala n'ensimbi. Naye lwakuba tewali tteeka lyonna lisobola kubeera nga likugira ono ku ssente ezisembayo wansi ez'okuweebwa. Tulaba nti kyetaagisa okussaawo minimum wage bill ate y'ebika ebibiri. Tumanye eyaba contract employees ate tumanye n'eyaba casual employees yebere parawa. Wabula nga Thomas Tayibwa owa Luhinda North alina okutanga waliwo obunafu mu mateeka okuteekebwa mu nkola kubanga abakozi abasinga si bawandiise ate nga tebamanyiddwa mu muwendo ekiyinza obutafuula kyangu kulisa mu nkola. Ekikulu kiri nti ku enforcement abakozi baffe tebali registered. Gwembeera ne house boy yeka tewali wali registered. So twetaaga twabe nti abeera nga ali registered. Ate omubaka wa Ishaka municipality Godwin alinda mweraliikirivu nga etteeka lino bwe ligenda okugoba bamusiga nsimbi abaagala abakozi ab'essente entono. Amakolero ge tulina gakyalina kositi z'amasannyalaze zikyali waggulu, gakyalina kositi z'amazzi, gakyalina kositi n'ez'ebirala ebintu. Kakati awo kitegeeza nti oteekako kositi ate n'eza leba nazo ne zibeera hayi. Oyinza okusanga n'amakolero amamu ne gavano ne gagenda mu mawanga amalala. N'olwekyo nze ndowooza tekijja kugoba bamusiga nsimbi naye kijja kuyambako Abannayuganda. Twogeddeko n'abamu ku bantu nawe endowooza zaabwe ku tteeka lino. Kakati abeekozesa baba bagenda kifuniramu wa bwe bateesaze mafuta ekitegeeza nti eba esosodde eba ekoledde sayidi emu. Kiba tekijja kukola era etteeka terijja kukola okujjako lijja kukola mbagagga. Obedi Lutale ne lwekyo nakisibikisakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.